Abali abakungu b'ekitongole kya Kcca nga bakulembeddwamu yali Executive Director Dorothy Kisaka, Kose yali omumyuka we Luyimbaazi David mpozi ne yali akulira ebyobulamu ono nga Daniel Okellobasuze. Wowulira bino nga batemeza amabega wa mitayimbwa oluvannyuma lwa poliisi okubayita babitebye kyokka n'etabakkiriza kuddaka, bwe batyo ne baggalirwa era nga abalindiridde okutwalibwa mu kkooti. Okusinziira ku poliisi mu nsisinkano etakkiriziddwamu bannamawulire bano babasoyezza akajjogijogi w'ebibuuzo oluvannyuma lw'okubiremererwa. Babagambye nti si baakuddaka era nga kati balindiridde okubasomera emisango. Nga bwe twali tubategeezezza ku Mande ya wiiki eno nti twali tusamoninze abakulu abaali formerly abakungu ba Kcca omuli former Executive Director Dorothy Kisaka n'omumyuka we David Luyimbaazi ne Director wa Public Health Dr. Okellobasuze. Basatu abo leero bazze ku CID headquarters ne beeyanjula era ne babeerako ttiimu zaffe eza CID ze bababuuza wano na wali. Era nga bwe mumanyi nti okunoonyereza oba ne investigations zirigenda mu maaso era ife investigations zaffe mu lufuutufuutu tuziyita prosecution led investigations, nti bapleader balina engeri gye batuyambamu ekinene bwe tuba tutambuza ebyokunoonyereza. So birigenda bulungi mu maaso, naye ekirala kye twagala okubategeeza kiri nti bano abakungu abasatu bagenda kusigala mu mikono gya poliisi nga bwe tugezaako nnyo okumaliriza buli kimu ekyetaagisa okubatwala mu kkooti. Ebizibu bya Kisaka ne banne byatandikira ku kasasiro eyayiika ekiteezi n'aviirako bannayuganda abasoba 20 okukkirira ezirakumwa, era nga kino kyaviirako bannayuganda ne bannakampala bangi okwekubira endulu nga bagamba nti abantu bano baalagajjala bagwana bavunaanibwe olw'ebintu ebyayonoonebwa n'obulamu bw'abantu. Bw'atyo Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'okuwulira amaloboozi g'abantu yalagira Kisaka ne banne banoonyerezebweko era ng'ekyaddiridde kwe kubayita ku poliisi ekibuli. Kyokka ekibuli bannamawulire tebakkiriziddwa kuwulira bibadde bigenda mu maaso, wabula poliisi ng'esinziira ku mikutu gyayo ekakasizza nga bano bwe bakwatiddwa era nga kirowoozebwa nti batwaliddwa ku poliisi y'e Nateete gye bagenda okusula. Egimu ku misango egisuubirwa okuvunaanibwa bano kuliko egy'okukozesa obubi ofiisi zaabwe, mpozi ate n'okulagajjalira obulamu bwa bannayuganda n'ebirala.